بسم الله وبعد. نشكره عز وجل على جميع نعم التي أنعم علينا، ونصلي ونسلم على حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Tuyongerayo mu kitabo ekya fiqhu, twali ku baabu siyaamu. Tuli ku paati ndowooza ey'okusatu mu mulyango guno eno. Twalaba taarifu yaayo wa adillati mashru'iyati as-siyam, netulaba al-hikmatu fi mashru'iyati as-siyam wa mata furidati as-siyam. Kati leero tugenda kulaba ku mata yajibu siyamu ramadan. Mata yajibu siyamu ramadan, kibuuzo kibanga ekikubuuzibwa nti ddi lwe tukakatibwako okubeera nga tusiiba omwezi gwa ramadan, ddi okusiiba kwa ramadan okufuuka wajibu. Tugamba wano nga tunnyonnyola muallifu w'ekitabo kino nti yajibu siyaamu ramadan bi ahadi amrain, nti okusiiba ramadan kukakata n'ensonga bbiri, n'ensonga emu ku zino ebbiri, so nti emu ku zo singa eba ebaddewo tuba tukakasibwako okubeera nga tusiiba, kiba wajibu gye tuli okubeera nga tusiiba. Agamba wano nti yajibu siyaamu ramadan bi ahadi amrain, nti okusiiba kwa ramadan kukakatawo oba kubeera wajibu, kuba kwa bwateeka singa emu ku zino ensonga ebbiri zibeerawo. Ensonga esooka biru'yati al-hilaali, okubeera nga omwezi gulabise. Singa omwezi gulabika ogwa ramadan, manya nti kiba wajibu buli yenna omwezi gwe gusanzeewo okubeera nga asiiba. Ensonga ey'okubiri ikmaalu 30 yawman li hadithi abi hurayrata radiyallahu anhu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama summuu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu iddat sha'ban 30. Agamba mu hadithi oba agamba ensonga ey'okubiri nti kujjuza enaku 30 ag'omwezi gwa sha'ban. In case omwezi temugulabye, enaku ziri 29 ne gugaana okulabika, mujjuze bujjuza nnaku 3. Singa muba mujjuza 3, mutandikirewo okusiiba enkeera ng'ennaku ziweddeyo 3. Li hadithi abi hurayra, olwa hadithi ya abi hurayra radiyallahu anhu Allah amusiime, qaala yagamba nti qaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallama, ti omubaka wa Allah yabeera nga agamba ku nsonga eyo, yagamba nti summu li ru'yatihi, nti musiibe nga mumaze kulaba ku mwezi, wa aftiru li ru'yatihi, era mubeere nga musiibuluka nga mumaze kulaba ku mwezi. Fa in ghumma alaykum fa akmilu iddat sha'ban 30. Ate singa omwezi gubeera nga gubabuzeeko nga temuguganye okulabika, oluusi ebire bigusiikiriza ne gugaana okulabika, oluusi enkuba yeetonye mu budde bw'ogulaba ne mutagulaba, agamba nti mujjuze enaku 30 ag'omwezi gwa sha'ban. Nti awo sha'ban mumujjuze enaku 30, singa mumujjuza nga musiiba. So gye bayita hadithi eri mutafaqun alayhi, bagyegattako abaimamu ababiri abo, imaamu musilimu ne imaamu bukhari. Netugenda mu maaso tugamba nti hukumu siyaamu ramadan idha haala duunahu ghaymu aw qatur.